naye nno munnange baba bakyewuluntulira eyo waggulu yinkireyo ennyonyi emu ne yeesiba ennyonyi n'etandika okugenda ng'esirittuka ng'eyagalayo edomole wansi. munnange nno omugoba waayo okusobola okugigolomola n'egoba mirembe ku kisaawe eky'eggoma kwali kuwongera ddala kwennyini. mu kiseera ekyo abanoonyi batandika okwebuuza oba ddala si mukazi muyima ye yali abatuulidde mu kisaawe okugenda okubawendulira omukoosi ogwenkanidde awo ogwabalondoolanga mu buli kintu kyonna kye baagezangako okukola nga bawenja bannaabwe. bali awo bakyanoonya ekyokukola ekirala ng'ate ziresa amawulire gali agaali gagamba nti ate n'okuba omusaalaba ogwali gulabiddwa gwali gw'abantu balala abaali beenoonyeza ebyabwe eby'obugagga mu nsozi. olwonna ate bonna ne babanga be bayiridde olwendo lw'amazzi. bambi sekukkulu nayo yiiyo yali ebindabinda era bonna kwe kusalawo okugira nga bakomawo ewaabwe mu Uganda bamale okulya sekukkulu. leka nno ate tuddeyo ku lunaku luli omuvubuka wasswa lwe yawukana ne balamazi banne Katumba n'Eddamulira ku ntikko y'olusozi. olunaku olwo Katumba n'Eddamulira baalumala nga bagandaddeko basobole okusonda ku maanyi aganaabasobozesa okutambula. baameketa ku nnyama yaabwe ne banywa ne ku mazzi g'omuzira ng'eno bwe balowooza ku by'olugendo lwabwe olwali lubolekedde mu maaso. nga Desemba 16 batandika okulamaga nga bebinise n'engugu yaabwe eyagenda ng'ebakemya. baatambula nga bolekedde ekiwonvu ekimu kye baali balengera eri mu maaso gaabwe era nga kirabika nti omuzira gwakyo gwali gwa muswaba okusinga ebitundu ebirala byonna.